President Museveni yasindikira Amajje lole 3 ne basibira wano nnaku 3 walk to work here mundu zenjegere ni zona zi pointing zino zendi wano ku lubalaza wano surrounded. How did they go? You talked to him? He came, he called me there. Iti nakusindikire mbwa zange nazula wazira bati nalaba more the black ones. I never saw the white one. Natandika kuseka. Chichi wali yotegeza. Namutegeza nti the usual ones. Bano bokozesa ku okutometinga bana Uganda. Bano babulijjo bano. Nalaba bano abakuba abantu mu Kampala bano. Bobby Wine. You didn't see the white ones. I never saw the white ones because if he said which white ones, I would have told him that those ones who are more disciplined and more nationalistic. Abagala Uganda. Bano babulijjo bano abakuba bukubi kunyama. The black ones, those ones I saw them. So just laughed. Natandika kuseka. Chichamusesa. I think for me I was meaning it. So is it like a game to you politicians? Yeah. By the way, let me tell you one thing. Politics is about the management of society. But politics also can, when politics goes to the extreme end, it is very dirty and dangerous. If someone feels threatened, existence, if it becomes an existential threat, akukuba sasi. Bw'olyewoma ne musisinkana nga museka wandaba nali nkumazi. Yeye aseka naye gwe toseka. Eyagala kukukuba yaseka naye kakati gwe you survived oseka nti wawona tosobola kuseka. So he laughed. He laughed. Kubanga zina nalowooza nti RDCs bebale abeebugizi bwe bakola pulani kusindikira loole 3 za parking wali ku junction nga mujja wano kumuva kutamaka. Ba parking awo kati buluntu ayitawo kiki ekiri eyo nti abalumbe chairman wa FDC bamuliko nga kula abantu bonna ku kyalo badduse nti bamukyero bamuliko leero bamulina. So for him is there enjoying. I'm telling you. Nti leero bakukyalo nti leero bamulina leero bamuliko mulugisu kitegeeza nti leero bamulina 3 days here zaida ne basulaawo bagenda mu loole zaabwe okuwumulako ne bachange shifting a night shift day shift for 3 days. You don't talk to them? I don't talk to them until commander yaja wano kuva Mbale ne Riso. I went in the house. I will go to my papers. Ziraga my struggle, the history of my struggle. You think I'm not trained? Look at these papers. Agamata, we just thought that we muntu wa FDC wabulijjo kazi oli historical. They said sorry. They went. Then regular naraba abantu bagenda. Amanyo compensating abantu. They are compensating. And the president? No, he has never compensated me. Kubanga namugamba nti ogenda ddi. Ndowooza yakyekwatira nnyo. He doesn't want to be challenged. This becomes obanga asiwusa empisa. Not only that, oyaga kumutta. Are you obsessed? Once you remove him from this, he feels as if this is the end of the world. You know, it is a sickness. Obsession. Sure. Obsession is a sickness. If somebody is obsessed with his wife, that's all kwetuga. Omukazi agenze. Otegede. Omukazi omwagalako naye olekamu. Ako busajja. Togenderako nnyo nnyo. Oyagalako ng'olekako.
so wanda agenda nja kufuna mulala naye bw'ogamba nti nja kufa naye onafa naye ddi wali omuntu gwe batwala n'abantu 250 tewali omuntu bamutwala lulwe takuwulira anti kyeŋŋamba nti abantu balala abasajja balala balowooza nti mutaana bagendayo bantu babiri tewali katonda yatonda buli omuntu because mbadde kubuziza hope noŋŋamba nti singa bakyusa leadership mu BCU. No, Nandala is a good, very, by the way, let me tell you one thing. Nandala is a highly intelligent man. IQ ya Nandala iri waggulu nnyo. Naye simanyi lwaki abantu batuuka wali ku ntebe. Simanyi kikyonoona. Simanyi. This man is brilliant. Musajja he worked even for World Bank. Yes, when somebody reaches this place. Forces zibeera nyingi. Because when you look at even the President Museveni, very intelligent omusajja ayiiya. Ayitira wano bamukumidde wali abayitiddemu naye oba kiki ekyatuuka ku muzeeyi waffe. Natuka no point natuka no he has reached a point where even Bob Wine is challenging Museveni. Bob Wine is not the cleverest man in Uganda. But you abasajja bali mu Uganda mu they are quiet. Bamutawana. Basima mumwa. Because of fear. People like Bobby Wine because he's a brave man. Omuntu yena ayimira ku Museveni abeera musajja. Atiisa nnyo. Museveni muyekera nkubuuliddewo ekintu ky'omuyekera okitegeera? Kitegeere. Oli muyekera akusibulira wano otuuka oli bakukubye motoka yonna eweddewo n'abo abali mu motoka nga baweddewo. Oli muyekera omuntu ayimira ku President Museveni abeera musajja. Yeah, he's not a joke. Even our brother here in Mbale Nandala, very clever man. Yes, simanyi kiki ekintu kino. The chair. I don't know what happens. Oba bantu bateeka mu kimu ntebe eyo. Muntu watuuka ku level eyo omuntu abeera disorganized now losing bearings. Oba kiyinzika okuba nga kiri kyewagambye nti yo competitor oba omuntu gw'olwanyisa ate abaako kyakuwa. Oba waliwo abamukozesa kati ababaako kye baamu kati ne batandika omukozesa. Oba it could be there's that possibility of compromise.